Lwaki osaala esswala ettaano buli lunaku? Lwaki oyagala oteekewo ekifaananyi ky'okuba nti oli musiraamu? Lwaki? I'm asking you a question. Oli ayinza okuddamu ne ŋŋamba nti olw'okuba nti mbikola olw'omulezi wange Allah omusisinkana nga ekyantonza nkikoze. Thank you very much. Kye mbadde nkwagalamu. You have a target. Yes, olina gy'olaga. Ky'ova olaba obikola. That motivates you every day. Lwaki okikola? Naye ate tosobola kubikola senga tewamanya. Wasooka kumanya? Kitaawo yakeera ku makya. Njagala ongoberere kiki nkugamba. Nkiyisizza mu ddiini. Kitaawo yakeera ku makya n'akugamba genda osome. N'akubuulira ebirungi ebiri mu ddiini. N'abuuka amasomero gonna agali ku formal education syllabus. N'agamba nti omwana wange ono kaakwate Quran. Yalina ensonga lwaki? Allahu Akbar. N'amanya ati eddiini egenda kuteminga mu bulamu bw'ensi. Naye ate ekisembayo kyakwahira. Yes, kati n'otandika n'osoma naye n'okyagala n'okikola ki n'okitegeera. Kyonna njagala omuntu awuliriza kino ng'akinterpretinga nga bw'akizza ne mu business. It works the same. You have to be definite. Nti n'obusiraamu nabwo buba bukugamba bukubuulira ne minzaani nti bw'ogenda ku hijja bw'osaalira mu haramu ofuna bw'osaala esswala ofunamu kino era ogenda okuga Allahu Akbar nga omuwendo wagukoze eki? Kitegeeza nti seka bukeera ku makya omwana ono nagenda n'akuba ekyeyi waba alina mission agenda kufuna ekimututte abuulira gwakoowa okitegeera kyengezaako okugamba mucyo olaba we wategedde dda kati omanyi nti kwahira bw'olige nejjana ate naye erimu emitendera. Yani Allah yateeka naga ayagala kino ajayingira kati n'obugagga nabo bulimu ki emitendera. Kaakati ekisookera ddala omanya tageti yo njagala ki? You see abantu abasinga bonna babeera n'ebigundi byabwe ebifaananyi babisiize twagala kukola kino but they are sketchy. Ffe nze ndi mu kuzimba tukuba ennyumba ne tugikusiigira ne langi ku pulaani ne tuteeka namu omuntu ng'atambula. That motivates you not only. Yes, kakati animation inogirabanga n'omuntu atudde waggulu anywa kachai to entice you in the brain. Mubongo tugambe kyetugenda okukola kifaanana bwe kityo otandika okuzimba olwedde nga wakikoze eki wakitegedde dda. Kakati abantu you see n'eddiini yennyini abantu singa bakwata principles ezo ne bazikwata ne baziteeka ku business it can apply the same. Kikola kyekimu gwe kasito zikwata n'ozijja gwe kakati eddiini yennyini ekusomesa economics nga gwe indirectly nga togitegedde gwe kakati nze ngenda n'enzijano n'enkubulya omuvubuka n'enkugamba nti beera mwegendereza ng'okutte sente gifuule mukwano gwo n'otakitegeera. Naye kakati njagala ombuli empagi y'obusiraamu ey'okutaano esoma eti ogibulira abantu hijjul bait egamba etya gende okugenda Makka kukakatibwa kwoyo gende Makka naye alina obuki kitegeeza gwe atalina busobozi tekikola ki tolinnyayo. Kakati gw'ojjawo amampaati agaba nga tonnaba kugula waka mmere ogenda ogula Range Rover. Subhanallah. Ye Allah ayagala kumutendereza agamba mujje mulambule ennyumba yange naye gwe tojja bw'oba abawaka school fees zonna zikola ki? Mukyala we ali bubi. Era ne wali kukuwasa abaana era Allah n'akiteekawo. Sooka omale funa busobozi. Owasa abakyala bana. Okitegeera kyegezaako okugamba kakati logic tewaliwo principles zitakwatagana. Buli kimu kikwatagana. Nkugambe human interpretation yokka yeerakinga naye senga byonna tusobola obikwata ne tubiteeka mu butuufu bwabyo. Kakati eyo empagi Allah yali giteesewo singa yali tayagala mufune kano teyali gitaddewo. Allah subhanallah. Kakati abantu balina obuzibu abavubuka abaffe tutandise okukola the principles oba disciplines zengezezzaako okubagamba zibasumbuye nnyo. Kakati ekintu kiri waliwo ekintu ekiva mu ffe embala mulimu abantu abamanyira ffe waffe tukola kino ewaffe tusuubula nnaanansi tuli bannaanansi. Kakati okutuuka ate omu bw'alisituka n'agamba nedda nze nkikubuulya tokolanga ekintu gafula kankole bukozi lwakuba kyekiriwo engeri gyekirika yes buli kintu kyonna ky'obanga otandika okukola making sure nti no kirina target olina ekiruubirirwa. Omuntu bwe tubanga tutunuulira target nsomesako nnyo abantu okusetinga target nti omuntu asetinze target ye muntu yekka asobola okugamba nti namiisinze. Bw'oba tolina target yes omiisinga lwakuba abadde olina weeyagala okukola ki tolivinganga bulamu ng'okera bukeezi n'okola bugezesa. Kakati ke kali ke nayagadde okubuuza era nga tugenda
nti oyagala okubeera omugagga kadde wange sebona oze muno ngamba nti noyagala okubeera omugagga kakati ekibuuzo ekiddako ate ng'era njagala okinziremu saballa nsobozesa oyagala kubeera na ssente mmeka ogambye ombuuziza ekibuuzo tolya bigambo mukama wange ekibuuzo ngenda kiddamu tolwa njagala omubuuza nalaba na ssente mmeka okusookera ddala njagala mbeere n'obugagga bw'oyogeddeko obw'omutima kinasoose okuyiga nti obugagga obw'omutima kyemmanyi tewali muntu agamba nti obugagga alina kuba na ssente onkoledde amakya g'olwaleero nze byonna ngenda kujja nkuteeka ne subjection y'eddiini kukyo kubanga abatulaba nange tuze kuyiga